Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwebaza nkubuuzaako nti wasibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 21 omwezi tuli mu December omwaka tuli mu 2025. Ennaku wabula mbale tutuuke ku Christmas ndowooza wabula ennaku nga 3 ate era wabula mbale tubeere nga tumalako omwaka wabula ennaku nga 9. Tukutwaliriza tutambudde ffenna ababaddewo omwaka mulamba ate omwaka guno nga tolina kye waafunye togwa mu maanyi alina kyofunye weebaze Katonda. Nyina Ziwa Amuza Kyeyune. Ziwa Amuza Kyeyune muna NRM mutunulizi wa nsonga mulasita. Ewa yake nakubyera leero. Nkalabye. Kajajja w'abaana. Agenda kubuuza tunatandika okwogera ebigambo lasita buuza abantu. Babuuzaako bannaye mwe bali kubeera mwe bali tugobera n'okwagala ensonga ze twogera. Mbuuzaako bonna abongera okunkwasaganya nga tuyita ku MS. Wabunaku olukya nfuna emikwano emipya ku MS. Nakubira waliwo n'abankyaliddeko jjo kuva Ntebe big up bad brother. Ebyadda kyananga gwe musajja gwe nze mbadde nkunoonya. Kuva Ntebe nanga nze kukola kunatene kufaananyi bya Museveni. Nanga nkulete kufaananyi bya Museveni nibyo genda otimbe we bali kwagala Museveni. Kwega nasanyusa okwanti munaye abantu bano batukyalirako kiriza wali abalaba ensonga. Otherwise nyongero babuzaako ngera buli Jozi wa Amuza Kyeyune Rasbag omusajja w'omu ghetto. Mwe bali kubaayo mwe bali tugoberera oba oli awo n'otuwa obudde bwammwe. Tweyanza nnyo tweyanzege. Onawo osinza okubeera nga otulala tugenda tambula bwetyo olunaku olwaleero lasita njagala tutandikire ku nsonga ya President Museveni ng'alabula ffe bannansi nti mugende mpola mu kalulu. Ekisooka tewali agenda tabula Uganda. Ekyokubiri bino Bobi Wine byabagamba nti amasasi nti abasirikale batini ku population mubiveeko kubanga omusirikale tumuwe mundu nga mu chemba ayinamu amasasi 112. Tutandikire ku nsonga eno wabaddewo okutya eri bannansi nti eggwanga liyinza okutabanguka nga akalulu kano kaakaggwa. Ne President Museveni yabadde n'agamba nti ebyo byonna bye boogera mubiteeke ku bbali mugende mulonda akalulu kammwe buli omu kuma mirembe gigenda kubeerawo. Blessings. Neyanza kati kisooka byonna nze n'ekintu kyentera okugamba era nagambako naawe. Nempa example yali ya Naamu. Negamba government ya Kenya tugenda tutegeka Naamu. Abagezi baddukirawo wadde baali ku opposition. Essaawa zino ebigambo Museveni bye yayogedde abagezi bagwambadde dda. Logically nga bwe yakyogedde yo musirikale we bwamusindika ku kkubo wa government amuwa emmundu n'amuwa ne magazine nga zikola amasasi 10 kira singa asindika abasirikale 10 ku kkubo abasajja balina amasasi omutwalo gumu 1200 abasirikale 10 bokka 10 kubisaamu 10 balina amasasi omutwalo gumu 10 mmeka 2 soko mbye bantu bayuka bagenda okuyimirira against abasajja abo. Ate se wanda janga mente sasi limu mbanga muri line yemu ekyo okuwa abantu musanvu kati chemba dendete ekyokubiri ate ngo jeko nokuwa omuntu ekyokubiri mukwekala kwasa kwa 210 nze nali mbiraba kwali kwebugerere 210 ali bugerere 210 ndoza yali mabira 210 nakumbesi jena akoma office endala mwe mwali ndoza n'amasiro kati sizoni ya 210 twali nabwerwawo abaye twako wa government kabaka ne tusiriikirye omusajja yajja nga bali mu convoy balinga ndowooza 10 waliko omusajja nga muwanvu akoma eri muddugavu ng'akutte emundu n'okwewunzika yeewunzise ngenda alagenda ozeemumenya najje nabwe ku kisaawe waliwo wali Tiger Red awo waliwo wali tanka n'asooka agalamira awo mu buddo n'asimba amagulu gaayo yakuba amasasi 2 limwaga mu bbanga naye yakuba eri yasooka buli omu n'asooka asanyalala bwe yakuba eryokubiri bonna bayitawo mu buyinja eyo area town yonna town yakala amasasa aga buli omu n'adduka ewo lwa sauti ya kika kya mundu ekyo kiddayo wali tingojjeko ne bagenda kawozino zikase pichi zino aga gamala buli yali awo n'asooka adduka kikikengezaako okugamba ng'ojjeko kyekyo ga nti bw'okuba abantu abali mulayi nti bannayuganda olw'okuba tumaze emyaka aga teri mundu mo especially mu central nesaso obusasi bwe livuga choka buza kikyekyo kituufu gobadde okimanyi oyinza okubeera omupiira gw'emmoroka ne gukuba bwa era waliwo kakyako kebe Subaru omwana alinya Subaru wategedde ze nina kubemanye nansa ne n'abakumadde bibanga ne wekeri kikuba Subaru kukuba ekyo lwaki kitusumbuwa kwenga abantu bakola complain olw'omusajja wa Subaru nakku ekiro ssaawa nga 4 yitoko kukuba nekuba
The logic is nti abantu balina mweyo fia y'ekinene. So kati omusajja wajja bwati nga alina amasasi kumwaga. Mwabiri. Naye ng'alinako banne wano eno. Ne bw'aba alinako 10. Olukumi mu ebi ag'amasasi. Nkakasa ne banaakubako amasasi 2. Abasajja 10 buli mungu akubyeko agaaga. Ge masasi amakumi aga. Wallahi ya Mungu teri agenda kuyimirira kukubawo mbu yeekalakasa banna Uganda. So kati nze kikyengezaako okugamba nti President Museveni kye yayogedde psychologically and realistically ti mu bwongo ne mu byaddala yakimanyi gwe mu bwongo tosobola kwerijja kuwa mundu munna Uganda obadde ki secondly mu reality akimanyi munna Uganda agezesa olabe kuba gwe kali ketuge gwamaze emyaka aga nga tolabanga kubwerivuga owoza ekijja kijje owe Sudani yakadduka yagamba munna Uganda kyosaba okimanyi kituufu buza ababaddeko Tanzania abazze baga ayayayayaya Tanzania badde maze banga tera ko naye kibaddeyo mu myezi bwezi kati yagamba mu reality munna Uganda olimba so kati nze nendeta my personal view ndi munna Uganda ng'ogyeko bano abajiwa omuliro woyo simanyi biki statement mwami Museveni gye yakoze kugamba genda eka weebake go home you sleep londa ogende eka weebake anti baga nti bajja kukakuuma and the logic ali mu kino is tebagenda kwakakisa yadde okukola ekintu kyonna ekyefaananyiriza okuyiwa eggwanga okwegugunga kubaawo manyi bayita okwegugunga twagola abasuubuzi boda baki nekye bayita okwekalakasa tuyiwe eggwanga tukiyiwe yabawooningiddewo nkuwadde ekisabo otandikire nti ojjukira ku nnaamu wolukyali ebintu byagenda nagamba ekyo nno temugenda kikola buyina ebiggwa fenna ne tusirika whoever comes in ng'akimanyi ebyaddawo tetutunulawo soka ne kutya okuyiwa eggwanga omusajja n'agamba mbu abanna-Uganda bangi bangi osinga abakuumaddembe kye nagamba nti abantu abamu baasoma n'ebipapula balina bye Harvard n'ebweru naye ate munnabye baasoma tebikolebwa tebiri mu mitwe gyabwe kati gwe psychologically kyabadde kyaga takiraba nti omukuumaddembe wadde batono naye ate balina ebyokulwanyisa kituufu ebisinga mmwe kankuwa ekyokulabirako osanga abayaye nga bakuŋŋaanye bwati kwezo zalaale z'omusajja oyo basobola osindika abasajja amakumi aga ne bagumbulula laale ennene eri awo naye omanyi bwe bakola basobola okujja n'ogumbuluka gwa tiyaggaasi nga bagutuddemu nno bali bameka nga mu maaso waliwo kabangali y'amagye naye mabega nga kuliko abaliko kabanga just abantu amakumi aga naye nga the logic nti balina ensikiro ekimotoka ekikuma tiyaggaasi owe nabagamba mayinza nabagamba nabaye sibasaasira basonga bo beerangira dda bayeekera tosobola omuyekera mukwasa sipongi oyina mukola ebisingawo kuba papa muyeekera nalaba ekimotoka kyafuwa abayaye nga bali woyo piki omanyi ofuwa amazzi n'obukofiira muyinza okugamba bukoola obukofiira buvako nga bufuumuuka eri bakubakyali nga bali ku piki ne bamukuba amazzi ne pressure nemujja ku piki n'agwa wali just pressure y'amazzi. It's a group of like maybe 20 people. This psychological na abalimba ambu abantu libanji okusinga abakuumaddembe wamma gwe teweerabira ti abakuumaddembe bayina ebikola ebyokulwanyisa ate bimalayo very good sina byakulwanyisa bikola waliwaga nti amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu n'ag'ebyokulwanyisa people power esinga buli kimu anti munaye abantu balinamu ekintu nze sagala gamba nze kati kireete bweti gw'okiyise people power the other side ataddeyo maanyi gaaki toludanga asinga buli kimu nze side endala kanteko kye bayita state power people power versus state power ani asinga awo nze ngayo state power esinga people power gye emyaka aga kye nali mbuuza wali abakadde omanyi waliwo abasajja bakuze emyaka 5 6 kudda waggulu 7 bawanyi osanga mwabavubuka guno mulembe gwammwe muganya okwekalakasa muganya oteekawo embeera era ntera babuuza gwe mubuvuka abo nga tewateekawo kiza emyaka gyammwe ginaana gye babafuze naye mubadde bajega kituufu ng'abakuba embooko kalwaki mugugunga ffe tugende twekalakasa kitegeeza nammwe mu myaka gyammwe gy'obuvuka mwali mukkiriza nti akasajja kabadde kaki kagumu same applies to Amini nugana embuto family yafuganga yeke eggwanga n'abeera paka mu 7 n'alonda kyaliwe mu staff adirisi nga vice president bogu n'omuzali mu abaloote mwalina amagezi mu mitwe era ono ye yamubatasaako ono okotegederoje kati ate ye naga omusajja yali mukambwe naye lwaki tokkiriza nti kuwafa omuvuka naffe ono mukambwe wana mmwe mwaliwo Amini n'abafuga bwogu wana nalaba bagamba nti ono nalaba bagamba ye muyeekera nyina ajja tugonade n'agamba nti muyeekera kyati ensiko bamugamba yita wano n'aganza sijja kuyita mu nsiko kyovula gambye simusaasira era ezo sayinzi eziraga nti gotujoga bujozi nze ndi muyeekera bamugamba yite n'agaanyi genda yitayo ate walabira amaanyi g'omuyeekera kwe kubanga asobola okugenda mu nsiko n'amala ebbanga n'ebbanga ng'ali eyo bwe busobozi bw'obuyeekera sente za ipolita zeetaaga
nze nagambe no ye government je tulimu omuyekera wanisa government ngata wandikira government ye mu sente ezinyumulwanyisa dwala nga bawandikira ingira mu iPod mu iPod bachimayo bya bachimayo maji omuyekera wanisa government na wandikira government jalwanyise mu sente lobongo ya wandikira iPod mu 7 government ya mu 7 ajiyingire mu iPod yaje toke lyayo tukatenga muyekera ngate muyekera jalwanyisa kyetugamba psychological abo batusumbwa mu yuta abo twabubuka tije tugezaako kugamba nti oyo kibanda amazima agamanyi nti kimuyita people power yes we kine people power tesobola ku managing state power bino tubiteeke mu kusoma zenjagala ombuli yenseemu abantu gye bakedde from nowhere nga abantu muntu from nowhere abantu ne basuula government nyingi wa bino bijjemu amalala ngani ali emabega katika tujja soma tujja genda ku international relations eyo bali bagiyita Arab Spring yatongozebwa basajja ba America yatandika mu 2000 George Bush yatandika junior ne balumba Middle East ne bakuba Saddam Hussein simanya Afghanistan Iraq Kuwait Yemen ne je kwata wagulu mu North Africa ndongira 2005 nga balukira North Africa tukenangira 2006 nga bagaga Gaddafi tukenangira 2008 nga Gaddafi bamulu tukenangira nga North East tukenangira 2008 jure cyali Tunisia kati kyongamba nti Tunisia Libya Egypt Sudan Uganda ino kuberamu tebyali bya abantu one recent n'abasula Libya Gandhi make research bananse na kati bakaba it was a recruit of these people bali recruiting nganje bakikola mu Syria ojukira otalo Syria werubereddewo boti ni waliwo yayingirira nga Asadi akyali ojukira kuteeka amanyi kuba yekera badduka nga balagawa leave alone abakali waliwo ekigali kino ekyali kisula government nga kiyizizaamu ne Syria emirundi ebiri nga Asadi omuntu kyatambula boti nakubanga abayekera basinga badduka baddangayo mu Europe na munsi z'Abarabu nti bana basajja bakola recruit ne bakunga abantu bakunganya abanne Osini Mubarak wa Egypt yali akimanyi nga bali kulutinga abantu abagenda osula Libya kati tewali bantu babulijjo bali basude government kyogamba njenjagala nga babaamu abechanga nenjagala force y'abantu ababulijjo nga yesula government wana laba Tunisia okuka yeyo ky'abantu batandika okwekalaka very good munaka kengezero kugamba Libya tusokere tudinga example njo manyi jina nnyo ku Libya abanebekala kase naku 5 nga bayine mmundu wichi emu nga bawambye ekibuga Bengazi omwezi gumu nga basazeeko amakubo bayita people power Tunisia omuvubuka yeeyokya bw'amala okweyokya muwira abantu abo babeera ku makubo tebavaako bayina emmere bali abanywa bayina buli kimu sente wezi ani yalinga facilitating project ekyo nti bakozesa bana abantu okwekyanga ninga bwe babeere mabi na mapesa gali gabaliddwa basajja balala nakati be bali etu akyogera kundi olufala tudde wali eribo babala bubazi oyo tujiwe bano tubajjeko abasajja balina kyebaita regime change kyatandikira mu Latin America mwaka gwa 1995 nga buli gavumenti kubajjira America teyafuga tena matwale kati bwekoma wolo okubate ensizali zikirizo weebwa independence kati yo yamanya sobola ate kuddamu bakwata bafuga yata kyebaita hegemony nkufuga ku kibuli gavumenti ebera weeba yange Bogana nkuyiwa netandika regime change mu 1995 nekira mu Latin America kye yabakola ne bakuba simanyi Nicaragua Cuba Mexico simanyi Venezuela ne yuze nsizo nezali awo lwasonga yagala kaba kulembeze baabwe kyagirimo nakati olaba South America buyayika ndaba kati ne Trump akyagulana no president wa kati bazze kukima mafuta ga Venezuela aganti ono muyaga mafuta ebyo tubigamba bulijja abantu the interest of America erieji resources first interest ya America yesooka tejja kukuyamba mu nsi terina kye njagala ombulire yense mje yali yiye negitereza bagambanga Libya mbibajiwa yiyo Tunisia omwana yo kyayiyo Libya yiyo Afghanistan ira gwe njagala ombulire yense mje balumba ne bayiwa ne bamanye bagitereza at the interest of the people bakuba Japan mwana mweta ne baleta lu sympathy kumbe bagifudde industrial area yabo ne bayuza North Korea mbo bajiwa independence kumbe batadde ya military state eriwo kete kwa bakozesa oketa de Korean Peninsula and the Chinese okategedde oba so back to the issue ona bagamba amanyi g'abantu mbubbo bangi kituufu muli bangi nete tusinga state power tungo jeko kino kitwogedde tusosi twogera ku byokulwanyisa netwogera ku bikabye emmundu nga Museveni yatandikidde nti amasisi gaba maanyi naye tugane mulimu n'emmundu nga yo sound wise kugoba bakubalimu mu bbanga kati kankongereyo kati kongere senali endala kizo kwa yale ndivuga ba okimanyi werivuga basoka kufiisinga bana Uganda neryo kwerivuga ba buli omu nasooka alya cover you remember eryo kusatu werivuga kyekiddako
akatawo niko nakakala oba kasukiti mubadde katono kitegeeza ayagala kuwabya abantu twagamba ayina ekintu kyali mu kupanga ekyokuleeteramu abantu endowooza erimu bwe batanonda mumubeere naro oba sasa oba ki twakyogerako wali nti ndi mukalune tebagenda kunnangirira ndoga waliwo ebintu bye tutagala kukkaatiriza kuba ye byali mu kuzimba ebyokwagala ng'oteekateeka abantu kati byebimu byebino ebalaga wamma mwe muli bangi alinga akibateeka waliwo n'omusolo n'omujenga gwe nasanga naga naye gwe bbaga okimanyi seba kasale ne kaba kayina emmundu okusobola okwekyangacanga ate akuba bameka nga tetunnamulya ne mugana naye weerabidde nti oyo tatambula omu nangaye nemga kyakubiri weerabidde nti gavumenti ebiggwa musobola okukuba ne mumutta kituufu naye banoonya blaza mwejjusa era kyali yasanyalalirawo nemga nga si bya woyo kituufu ajja kujja n'emmundu atteko basinga 6 abasigadde mu mukube naye bibata ebiwedde wammasibwe kiri kati gwe bwe bakyoyagala ekyokwegobya obulamu genda kati oyo yakitegeera nti wamma si byamaanyi kuba ebya gavumenti ebiggwa ku olwo bino si bikonde mumpangudde omanyi mulingi wali bino si byalingi bino byani wamaanyi ate waliwo wamaanyi agalongo ttaamu so kati tugamba ki ng'oggyeko kitugamba nti yes muyina amaanyi naye waliyo gye bayita state power nebamu ebyokubanisa byetwogedde n'erimu evaluation zetwogera nti owamagye abaana amasasi bwe gati bwe bajja 10 babasinze kuba amasasi abannayuganda bali mu fiya kati waliwo ate abo abantu kye batagamba abantu kye bababuzaabuza oli agamba wamma muli bangi osinga abakuuma ddembe oba ffe tuli bangi osinga abasaka neyerabira oba n'atagamba abantu nti mu bano bagamba the people power mulimu abatamuwagira ate nabo bangi mwami siteti anabatannavaayo nga bano bennyini be basooka lusooka ku mmwe gwani yakulimba nti bano boyita ba people power bonna babo mulimu abatakuwagira n'abasinga si babo naawe because ogira abafuutu soja njagala ombulire enkambi etalina abafuutu soja nga tugyeko ekigambo bonna bayina kati gwoŋŋamba otya wamaffe tuli bangi okakasa otya nti oli talina kigaali kyovula bwe wenaalembw akusanga ate n'akukuba gw'okaaba nnyo sigamba ggwe naye ŋŋamba NUP owenaalembw amusanga n'amukuba musonga yogera naye toyogera tonsonga wamma gwe si NUP kati gwe ola gwe NUP osanga owenaalembw n'omukuba ate omukuba oyingira binnya naye ate nje owenaalembw akusanga n'akukuba akuba gw'okaaba nnyo lwaki okaaba nnyo kuba okimanyi ye obwafuutu soja oba obwa people power bwe buliko ate state power mukyekibakaabya kuba mu amazima mugamanyi so ng'oyo tannabubuyasa abantu nti muli bangi against the state power akakasa nti yonna gyayita people power mbu yonna yiye nga waliyo naffe abatali babe abaalaali nze seetaaga kati ze naggambako ze seetaaga kunsasula okukolera gavumenti omulimu kubanga ojagala gwengwa njagala nga nze nengera kimukya nengende wa Norman Jobs nga njagala ompe t-shirt ya Jajja Museveni ate emalayo n'agikuwa n'aginkolera at my will nenkera kumukya nengamba bavuga naye mujja tusooke tugenda kwogera ku projekiti za gavumenti zereese nze okupromotinga projekiti za gavumenti ndaba nga kigatta ate kuwona omuntu wange owa community so sinneetaaga gavumenti kunsasula okukola omulimu gwayo ogugatta ku community nze bwe ndiba wakubwanjika naye mwami gavumenti emyaka 5 ebyaddala nkoze muntu ekkasente era waliza okuba oli commandation wedaga ebyaddala teri mobilization gino omusajja ono n'atabaamu ebyadda omusajja ono asomesa abantu ku program bweziti ane edda kale waliyeza okusomesa abantu publicity ane edda secretariat yafulumizza ezakino kwegakyengezako okugamba nti ffe twatuuka ku level nga okwagala okwaffe n'obuwagizi obwaffe si wasasulwa kati mu mutima gwabubuyaza abalala nti nno buli atali mu system ya gavumenti mbu awagira gwe olimba before accusing state power mu mugisinga obungi waliyo n'abatali mu state power nga nabo bali mu people power naye nga nabo ba state bawagira gavumenti kitegeeza gwonna ogenda okuyimirira ogamba oyo mukuumaddembe tumusobola nga ye omukuumaddembe aliko abatali bakuumaddembe nga 8 yensonga lwaki bwe mwana tugenda teekawo embeera mu bimanyi wayita ennaku 2 nga babakuba kireza mummwe abeewaga mulimu abatali bammwe kebatera okugamba nti osobola bayimba abantu 5 nga tukuli wa Museveni watubeera basatu aba nawe mbugaga nawe kenyini okeewu okawulya newe nemunyumya naye ng'omu wa Museveni kane we tuli wano oli wamayi n'oli wamayi nze ndi wa Museveni full stop ate twena kusanga n'oli wa Museveni awuliza n'okwesanga ne director waffe wa Museveni kweka kijja tugezaako okugamba si kyangu kulowoozesa balala nti sebo gwe the rest of the people forces mu zonna zizo mulimu abatali babo abatakwagala era nga tebali kwagala oba otegedde embeera so ne tudde ntugamba nti
Youthman ye nalowooza mbu ojja kgenda ku ebyo ebibozi mbu waafe tubasinga obungi olimba waliyo forces 3 zetwogedde twogedde ku general state power nti omusajja wanalite mundu agenda kukuba mwenna mudduke sekene ntwogera ku gye tuyita people power etali mu mmwe wali amanyiga abantu nga siga mmwe nemwe ebyo byonna ebibiri tujjeemu ekyokusatu nti waliwo kiri kye bayita long term force egenda okunoonya nga bino wadde biwedde naye egenda sigala ekunoonya biri abiri mugete twabagamba abayaayi mukole fujjo naye gavumenti ejja kunoonya okola naye kuba kuwedde drone z'abakimaze nabuuza ms bw'oba osula makerere kyogamba drone evudde otugeze embuyo oba evudde ekireko oba evudde gyevudde negenda yeganda eyo munda era nekimayo maama ow'egganda gwengenge kulese wano nga tugeze oli wa n lwaki negenda eruwere eyo mu nkwero nejjayo oweeyo gwe mubi mu Uganda yonna kitegeze bemaze okufunako intero in two-way traffic either reality camera zakwata oba bakulaba oba si ekyo mulimu n'ebyennugu bya community obimanye ebyokwewayiriza n'okwesongamu ne lwaki gwolowooza mugwe ow'enjawulo mu bonna era eve gyevudde bana bakyali begundi bayita abalready top bavaawa military mbuya be bali abagundi abasemwayi balina bava wano makindye tukeze ready top neve makindye eyo nagyevudde negende eyo munda mu nkwero nekukima kyoga gwasinga okubula bikobu mu Uganda yonna mbwe era bakimyeyo gwe kikyengezaako ga nti ebyayo bibate ebyaggwa eyo ye force number 3 ndi wali omwana tujje tuwerabira mulowooze ku state power mwabawoza people power nene sirunga mukyawoza people power nene mujjugende mu people power mulimu abatabali bammu thirdly mutajjukira nti ebintu ebitandika tebiggwa so kati statement ya Mwami Museveni eringa egamba buli ajjayo omutwe kati baga nalabye bamwita Shegugwa ngagamba bamawulire tubamanyi abasinga mwagere ni UP naye tugenda bakuba akalulu mujja kitegeera nalumba n'abasiraamu banne oli awoza mbu ati wagira Museveni omukafiri gwe Bobi Wine gwe wagira si mukafiri tutandikire ku kyaba amawulire nange nabalumba kuŋwanyiiza basajja mmwe era nagamba bati mutwaniriza mulekeeyo ku lw'omubaka you remember nti kituufu ab'amawulire baali badde neutral nokolo naye mulimu ebyaddala omusajja atwane ku leediyo ze ndi musajja wa kaleediyo mpuliriza okuva kwesooka paka kwesembayo naye bedde omusajja atula ku leediyo nooga naye gwe wasoma amawulire ate nde naye n'akayisaawo naffe tulina interests zaffe naye ekisinga okuluma Sheikh Gugwa nange kyekinnuma seeka ekimuluma eki nga sikuwagidde gwoteekawo ekibeera ekiraga mbu ate ndi mubi moso influenced by mawulire kuba teri yatambuza bigambo bino mawulire omusajja zenna kakiripu nja kukakuwa abamule bakuba Bobi Wine ngusimanyi bamutwala bamuwala banyama muganja okuba campaign kumbe wali abeera mu kamuli ye najjayo akadda naye n'akaweereza nga Bobi Wine nga muganja okukampeyini omusajja nagamba ompaayiriza sinnagana campaign nga campaign zibadde eri ngo police yamwe nagamba gwe Bobi sinnakugaana campaign road map ye inabeera mu town oba yabadde kapichorwa namga kyokoli eno Bobi Wine namananga I want to go to rest baga kwe gamba the logic is naye abamule obajjemu kali nti bakuba Bobi Wine bamulemesezzo campaigninga nini batalaga mawulire nti ye naye bamuwadde road map why not tambya ejagaana bwe bubi bwa mawulire nti bo bajjeyo kye baagala olwekyo kye bawagira obo kategedde kyovula nange ndine Sheikh Gugwa kyaba amawulire kituufu mwira bye muwagira ne mubeere neutral oba si ekyo olagako nawe ate ebimu birage ng'ogolekayo gwe nookera ku makya ayina kati nze nkola emikolo gya NRM naye olwo abamuli gw'okubira n'agaana okujja naye nga luli yajjanga nga sibye NRM lasita mu geta ayina emirimu najja naye kati olwokuba mbu tugenda kulonkingayo kano ke NRM tajja nakuba kulega wamma kati be bano kyokka ate ku NUP omulaba n'ogamba abe bano Seka baagamba singa obadde w'amawulire lwakyo kimawaaka yenna owange n'owaabali no balansinga kyobona nange wentuka nga nedda nange abantu abokamba esonyo so Sheikh Gugwa mutuufu lwansonga ab'amawulire bateereddewo NUP more especially NUP bagiteereddewo ekibeera okulaga mbu ssebo yo bagitiriganye bagifudde ennangira nga wenkulaze nti tejja kulaga nti Bobi Wine avudde ku mulamwa bo balaga nti Bobi Wine gwe bagaanye netukesera ngeerese amalala secondly neeretamu kyekyoga nti etuuka neeraga ami neekola nti gwe oba towagira musajja waabwe opposition ebyo kati nina ne radio gye mmanyi nga ekuba amalobozi g'opposition
essa program ya Sawes nenga bakuba amarobozi go opposition gonna golo ne bakubirya Bobi Wine ne bakubirya King Sahane bakubirya Asimanyi naye aba abasingo okuwanda mu opposition ata abatatera nnyo gambwako kuba amarobozi agakuba government noga singa naye mna yabira nakuba yaga abasajja ngatta ono omogezi singa akubirya Dombo singa akubayo Secretary General Twadongo singa naye akubirya abasajja ba singa akubirya Namyalo kati akuba ga opposition gokka promoting opposition is concept kati yeseka kugwe kimwe nange kinuma mbwa atakuwagira muleka akole kale ebibye ate kavunza kubeni UPA I mean media evunza government side more especially security wekugana NTV ogende wa President Museveni osaka ya mawuli bali enakugamba tugenda bagoba banji Bochimanyi Museveni wagoba NTV nafe ombaka tuba tumugobi adi ye line yemu ye ya NRM nafe tuba tukugobine wojero kandi iva mwente tukuwaya bisingo bite tuba twakugoba kusinza kumukama waffe ntugamu naye fete tukola naawe kuba tuli ku kigali kya muzeeyi twayo enega era tulina statement gye twakola ne tugamba abamawulire muleka abantu bakola akalulu kaabwe don't influence kalulu kati I mean opposition amawulire aba media personalities be bali mu kola tukola seka kugwa yawe unyagala abanno bano yatugambe tugenda bakuba akalulu mujja kawulira sitero kigamba nanga abantu nimagamba musu wadde abatawagira NRM tugenda bawangula kibalume kati musonga nja tugateke ensonga international media nalabye before international media je kiringa nabo abasiramu abagira omwagira mukafiri omwagira banne tukirize simu bubi obusiramu bwa Uganda buteredderwa Museveni umma eteredderwani mu 1907 mugumu amini yakunganya obusiramu bwonna nabuteka ku old Kampala awo obote tubwa akoma ne Paulo Mwanga baddamu ne babyonona batebagala mmanya what goes on Museveni nakoma onakkiriza naga nedda tulina okubeera abasajja bano oyo abali besudde ddala kuva mu 90s 91 92 nga bagenze ja ADF wana Sekajjamiro mukulu ne musiramu yaganda okonvictinga abasiraamu bonna yaga tugenda kukwatamu abo abazze emisango so si bonna obusiraamu nga bakireze ntyo abasiraamu batujju yaganda nedda they are not all batujju tukwatamu abayina mulimu abo abatujju so si basiraamu nti bonna batujju musiraamu amini Museveni nakkiriza ntambula n'obusiraamu Museveni nakkiriza n'azimba n'atuwa ebintu nga bulaba amataka emizikiti naji promotinga na uleko ne omwako ku financial year wedde ba mufti Supreme Council gye babajiwa sene bagideka mu budget ogira abe na mugongo buli mwaka balina sente ze babawayo promotinga n'abasiramu abe na mugongo waliwo n'abasiramu abe na mugongo ba kireyiminga eriyo basiramu be na mugongo aba Supreme Council bananyi side ye nalaba bakireyiminga nabo balina abajulizi siwe kyali anti kyengamba nti buba busiramu bwebumu kali bogamba nti abe na mugongo banga aganti atake na mugongo kawaii okay abasiramu balina abajulizi bali boogera ku lw'obujulizi ku lw'ekifo kyabwe ekye na mugongo nefuna mu challenge abagamba nedda tujja kubanga abagenda okulama gambafu ng'abasinze ebijja bano gane nedda ffe twagala kubeera na kifo kyaffe wadde limbo weeri kisobolo kikozesa naye the issue is nawe atandika obalowoozaako ng'abasiraamu ne mu financial yakati ezijja nga tugambye abe na mugongo simanya abewa bonna bafiibwako n'abasiraamu bayina engeri gye bafiibwako lwaki tukireeta nti tuve mu byolowooza nga Sekagugwa bwe yagambye okuwagira Museveni bino byakulonda mufuti bino si byakulonda mufuti era nga bwe yagambye bwe tukeera kumanya tuwagira Sekalooja okufuuka mufuti awo mutusobola otuteeka ne Kalabba kuba yabalooja ne bwe tuba tugamba nti Amos mutawani wa Kaguta oba Amos Kaguta mutawani yagenda obeera president wa Uganda eri munaye abatali balala okimanyi mulimu ne bajjajja Juju abasawo b'ekinnansi eno si sharia country waliwo benda beera abasajja abeefuula nti bakambwe nnyo wano mu Uganda taano eno si nsi ya sharia eno ensi eri open to all religions kakitegeeza nti gwe omusiraamu tokulembeza ate kya umma munkumu ku ntebe y'obwa president kubanga mu umma bwona oga tukulembeze umma ffe n'abasiraamu nange Hamuza tulina wagira Mubaraka Munyagwa si ye musiraamu alimu ye musiraamu alimu ffenna ne kasi totandika naawe okudda ku Kyagulanyi ye Robert olimba kati baga tugende ku international media nalabye CNN mwaba amawulire mwe kizibu era mumutola mu international media reporter waayo wano reporter oyo aine byafaayo bye abadde reporting anyo stories naddala wano mu East Africa ne mu Africa
Tanzania yaliyo nalaga ebyali Tanzania, Kenya yaliyo kasatu sene bagamba nti kiwedde. International media nawe so ku influencing ya kalulu ke Uganda. International media mwana tunga bwe twagamba. Kuga international media is part of abasajja bali abali ku waggulu eri abafugensi. Nga bwe twaga nti bana abasajja okwata ensobo omuntu yino okwata ensi kisinzira ku information ij'omuwa. Kati basooka ne basettinga ze tuyita international medias CNN. Fitulaba zaakabi BBC, Zali Jazera, simanya American Broadcasting Services, ABS, simanyani nga zaakabi. Kati nga zoze kyeboogera kitugenda nakyo. Ne banajje ne bagamba Saddam Hussein akubye abaana omukka gw'obutwa. Feke tutwala tugabane Saddam Hussein mubi. Wamala yita myaka aga ne bagamba nedda twayinda bakola ensobi olumva musajja mutosonyiwe. Bwekireka Gaddafi mu byasse n'abantu asebu bamala omuntu ne wamala yita myaka kunaga twakola ensobi kuba ate abazungu bwe bakuwa omusayi gwa sirimu mbwana e Libya Gaddafi kyava yabateeka kalabba. Naye nga basooka kwaga mu Gaddafi asse abazungu mukaaga. Ne batakubulya nti bano basse basiza abaana ba Libya obulwadde bwa HIV abaana basowa n'embibiri. Kati gobimanya luvannyuma nga bamaze okutta omusajja n'ogandooza mulaba. Lwaki kikozesebwa media go to brainwash you to kuwa ekifaananyi kyoyagala. Now bwe tujja mu Africa nga bwe twagabana abasajja bo Africa yaabwe era de influence eroti mu byobufuzi bya Africa kati basooka ne basindika amawulire kye basooka okukola kuno kifula ono n'erinnya lenze gyali n'emyokukwata nagenza okukebera ku oyo Kibanda okimanyi Kibanda yali ye Tanzania oyo yaliyo very good y'omu ku baakyankalanya media wise abe Tanzania nalaba Suluhu nga mukambuwalira nga y'omu ku balaga gavumenti bwetta abantu Tanzania okimanyi abafula bamu kubakola zi video ez'obuyaaye nga MS wono okwata wano kawaaka noka editinga ne baka airinga naye nga ate bookolera be bali ba Central Intelligence Agency naye ng'oli mu CNN the Cable News Network ey'abasajja bali neeyo ABS ey'Amerika kati kambuusa abantu ABS ey'Amerika BBC y'Abangereza CNN yeefuga ezo CNN nayo si y'Amerika anti kati okategedde nti yeefuga zino kyekigiyisa Cable News Network yebawaako ku mawulire kwegakeka yeefuga zi DW zonna televiziyo yeri wali era bw'ogaana yo yennyini ng'ekyefulumiza kati didako ne batumba kifule reporter CIS okubanga eyina information gyeyagala omuntu okuteeka mu community kati neeyita mu CNN negigamba nti ogenda kukubira omusajja ono bwe kiba kyetagisa kulinnya ennyonyi ogenda ofuna story y'omusajja very good n'amalo gyo gifuna bo bennyini bagamba waaba BBC omuntu waati alina story interview that person ku story bweti agent waabwe kukoyise munnamawulire yazzeewo n'akusimanyi n'akuggyako information n'aginetworkinga ku BBC ku Al Jazeera we baba bagambye ne bakuba eggulire gendugende banesajja batuuse ddi ewaffe kumbe kakifule kali awo busimanyi kali awo Tanzania kazenga kannamawulire nga ke kazannyisa bamwita Mado oyo omusajja mwana tunagenzo laba badde nnyo mu South Africa kwele southern part of Africa azonga nnyo mu Malawi South Africa Zimbabwe naye the mission ye ku creating stories against the governments eziri mu Africa wano most especially baita sub-Saharan region wansi Congo ezense zetolodde wa ngani amutumani CIA era kyetuka ye yamuteekawo network ya BBC eyekyanga yali Al Jazeera ekimutabula lwa Israel ne Palestine yanyiiga wate bannanyini Al Jazeera balina interest mu Bayemen mu basajja bawano mu Palestine kati banyiiga ne bannamawulire abamu ne baagala okukuba reality eri mu lutalo lweyo n'abamu babatta eyo midi buli omu akimanyi nalaba bano ekitebe kya Al Jazeera kya Mossad bagiyita ekya Mossad bakikuba n'omukulu gw'amawulire guli international baguyita the Associated Press naye nga ani agafulumya amawulire Al Jazeera ate bano tebaagala ago gafulume era Israeli ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutta bannawulire ba Al Jazeera lwasooka yali esese tusana teyagala kutambulira ku kiro ekya Cable News Network kyebawa oba kyebalagira okukola ono ye agent atambula ne bamuteekako BBC najja mu Congo n'akuba kisitole ekinene naddayo ne bakikuba naga Kisekedi assa abantu
Government ya Tshisekedi ekoze nogala bannange naye ali akuba ebintu bino. Kagame ayisize nogala naye ali akuba ebitu ebigulire bino. Kati yazze Uganda yabbe Tanzania najje Uganda mulenga akola interview ku Bobi Wine. Absolutely rubbish. Kati Bobi Wine nze kambabulire mu Uganda media tulaba nti mwe baba kwasa ekisa international media blaza teina kitufu yagala kyosa system etandiko singa ekifaananyi eri. Kati ye Bobi Wine byonna byayogera one balina okujjamu ebyo abyo basengejja bakulage obubi bwa government nenga babijja ku Bobi Wine babijja ku ono yennyini Bobi Wine si babyayogerera ate si bantu ba bulijjo kuba omuntu wa bulijjo asobola okulaga naye mutuufu government eno eri bweti kale wanegezezzaako ne kale kino ye omuntu wa bulijjo asobola okubalansa nakulaga na kye kimuluma naye oli eyakyawanga mu opposition government bwe bajuka is opposing. Ninawe nalaba akabanga Bobi Wine agamba mbu Isimanyi is going to create youth centers and empowerment funds for youth. Bakuto obuyinza ne muzaka lwaki olwanyisa youth empowerment programs omuli ne ya ghetto structure. Obo tegedde logic. Kati so bano bamala okumanya nti oyo muko bamujjako ekiboozi ne bakitwistinga mu mawulire. Yamalo kitwistinga ne bakifulumya okulaga obubi bwa government eyo. Bwemala olaga obubi bwa government eyo phase number 2 bagenda tandika omwongera invitation eba agents be oba assignment. Bwe batamuyita genda eri bamuweereza abantu abatandika omuwe ekyokkolo jagera olaba nga atandise okwewulunta simanyi agenze ku embassy ya America. Simanyi asinkanye envoy okuva mu America. Simanyi agenze ke Kenya. Nebino binnamuli bye biba bireese emirimu egyo. Kimala okujjako interview story gye bagenda okumanipulatinga nekikubbirako nno olinayo agent wali unasinkana abantu wengenda kuzo mwezi bweziti. Kyola Samia yali akyagala. Kibitambuza information ya CIA ekyo on top of manipulating the community. Nebimaliriza bwe binamalo mutiteka kuba agent abagenda kwa kuba season wedi yakwesa kyali bamitanga Amsterdam wa CIA ebodo eno yakolanga naye. Kati season ntulira tulabe ani kwage bagenda mukwasa kwa we bali nagamba olwedde bali Kenya balinze bati abasinga batukira Kenya gye bakyazanyira kyovala na America emmeri awo inayo military base yayo CIA inayo military base America nga America ina military base awe Kenya Mombasa nene balina wekite balinawo n'ebintu bingi ebitambulira awo ombyavu CIA n'emikutu gyabwe gya international awo era we batukira bakola ebintu bingi mu Eastern Central Africa. Kati gali yao ino gero laba mbwalo avuze Simanyi sinkana Bobi Wine wabwe yageze Simanyi Kenya. Simanyi balo bana abaliranye omayita Bobi Wine tatu babongoya. Alo ngoya yewe eno wa munju siwebwe. Era yamusiba kasaba nga ali nnyonyi ngalo bongoya yawukana. Ngamukubira saluti. Okunyonyi ng'oli agenda nga sinkana ba agent. Kati Bobi Wine agenda malizo sinkana abantu abo direct indirect. Then akomewo. Phase number 3 yatandika leta bitarabika. Omacho ita manironda lingi baleta sente nyinyi batakoleta sente mu community eza tegereke South Sente na lyo ko university bamusanga ko ne sente Kenya jukira bino bibamusanga no obubundu bwe Kenya mwe yina une South Sente bataka no teka mu sente nga kye bagala sparking point bo balinda manduso na yetu tukijja ko ono munamule nti akola ki wano is manipulating the story of a success story mu kunonye manduso yawe bagenda zimbe ekintu towards ale yao zanga January nga atandika nga moli egakuba Uganda blaza kati report na yingide gwanga teritegeera nti agenda kujjokola ebyo byonna ajja munnange ne munaye abasajja wano balina kyo bazi international relations zinyiza balina ebiwandiike ebibakkiriza zize for holidays munamawulire zenga tourists eki kyo balina kuyawa abamba gamba ebbanga lyo bw'erigwa kaveewo wano kwa gawolwe system ebaleeta mu international relations mbakkirizibwa okujja ate bwo mukwata waliyo mayimbo amateeka amangi tokkiriza muvunaanire eyo tumulete muvunaanire eno oliteeka lyaziza siri eyo lyamenye siri eyo era baba bajjako kyovula ababambe babakwatanga amafeno ba North Korea South in Iran bo asirika busirisi mwenza yakuddamu namawulire nga asirika mugende mugambe ensi gwe nakutte yani inaye kenyini tamwogerako abamu namawulire nga agent wa CIA ne mutereka mu kijji mwenza yakudde munamawulire wa BBC bamukutte ye Iran ngesika kale nze sinamukwata sina munamulire gwe nakutte agent wa MI6 gwe nyina nakutembega wa basajja ng'esiri era bakutte munamulire wali jazera likumbe nakutembega wa Israeli muyina bayita mu nkukulunga bajja batesa tuoli kale agent wa basajja naffe tukwe bali abasajja be twakwata
ogolola bambu simanyi bateesa kujjayo Snowden naye mu ntandikwa nga bagamba Russia tetumwagala era muli wankwe Russia baga kale nze nina Snowden kati wano international media newe so influencing yali badde ne kati kyalina olw'ensonga tugigaliddeyo akolera system ya Uganda tugigaliddeyo BBC ne bwekuba ebigulire byayo tetukyabifaako nnyo ne BBC oloze kubanya amawulire agakuba Uganda abanya Al Jazeera akalu akawedde Al Jazeera ne CNN zezaasi akalu akawedde baali bakyali naye wano bayawudde mutugambye ku kiseke Syria kyaba kyankalanyiza however bagenda kuba ebigulire tugambye bajjalira timing aleya BBC ino kukolera abasajja bali ne Cable News Network bweneegaana CNN twajja kujibyekolera yo kennyini kankuwa ekyokulabirako abo abasajja BBC tebakolera interests zaabwe bakolera interests za America anda ebitongole by'abasajja bali abatalabika wone gwe nalabye ojuga families zero kwogera ka 2 kati obe nalabye abadde batuwamu some simple bagitanga onogamba let me give you collection kwe gabali baga abasinga bange 13 families 13 kituufu zali family 5 nezigejja nezifuuka 10 nezi kati ziri kulutinga ba azazi kituufu walde 13 standing bali era n'enamba eyo 13 bojiga bagikozesa nnyo mu 6 13 ina werabikira nnyo bebafuga ensi naye balina abalayo baali kulutinga keketero kugamba nti zaali 22 ezifuuka 25 kuba bagenda basiga according to bifukane mu South Africa balina families zebasigamu ezina okuddukanya South Africa beba guputa katate gupira y'abayinde eyo bagitwala na misi baba tebakkiriziganya nabo baje bakkiriziganya nabo naye the logic is mwebale nnyo okubeerayo n'otunyonnyola ebintu ng'ebyo so kati bano abasajja babadde baagala bakola akalulu ka Uganda with media tibagenda tuuka BBC tandika obbikuba you hot seats the hot what Uganda is at what straight talk Africa batandiko zikuba naye nga bye bakuleetera to hit babikompilinga wano Voice of Africa simanyi biki how is politics in Uganda bakuzanyireka kilipu nga kaliwo mu 11 nga Bodwine ali eyo n'akafuufuke bakakube nete bakamalayo basobola kubaka second zingaga Fox News na yerete very good DW yerete nenga abawago twagabye Cable News Network Cable guba mukutu news oli aliwo okusengejja bye bawa to manipulate the system CNN kirigazana mu international media namwe mulimu bakabejja international media ina banyiniyo bwe kyoba otwalabo wadde tulina zi Telegraph zi Guardian zi DW ziki walwa abali ku top era zimanyino bamanyino tula banyinizo ne bagamba kakati gwe mukono okulonda mu America ogenda gwe simanyi Daily News ogenda kukolera Trump simanyi whatever ogenda bera very good ne basindikana abagagga gwe mugenda sonda sende za Democrat no musonda sende za aba Republican no uli Kamala Harris akasonda bilioni weziti simanyi ati aweze zabu weziti sizonda za akalu ama uli egamu kubiro okufa banaye tuli wano tutambudde wano yuko twaga yo system ya of manipulation balete gwe bagadde naye kitukomyawo nti neno bali mukunganya ebintu bagenda tukubira New Year tutandika twage Uganda bwe bleeding Voice of Africa straight talk Africa nga bojogeddeko batandika tukubira Uganda naye nga bagala kutambuza kalulu ka Uganda nkukakasa tunayingira January media zimbagenda kuba system yeko da international media wane Uganda tebagenda manipulating kalulu ka Africa you want to manipulate the elections of Uganda you people from from abroad but you will not manipulate it start New Year one New Year first New Year you will not manipulate anything bali ready yensonga lwaki nalabane ku parliament omanyi edda myaka nga 2 egiyise esatu egiyise ku parliament ba crediting nga international media exactly ne kati bakijjawo international media banga yalo kujja covering parliament ewandiika ne bagiddamu very good oli najja gwe bakkiriza n'ateekawo kadi ye ne bamuwe ya vista n'ayingira n'akola n'afuluma very good if not so jukira ebitongole bino byonna birina media zaabyo State House ina abamawulire baayo Parliament ina abamawulire baayo Judiciary ina abaayo Mengeri all organized institutions ne ba church ne kuba muziki ne kibachi baina banamulebe so no kume gwanga yaffe tudire media zineze ebitongole ziba supplying nga foreign agencies foreign bitongole tuwegala coverage ya Parliament jango kwatagane ne media ya Parliament bakuwe footage nga olonde mbyoyagala naye gwe togenda kujja otandika okukwata ebyobenga ofuluma osange yakowa mu nkuubo omuggyeko ka baiti naye nga tekali in the order of the parliament
ngate nawe wamwe okimanye ebungereza temubikola how many people bola ba mu nkubo za parliament ebungereza nga bubatesa mu nkubo abasinga babera kufulo mu bukiiko mu meetings na waliwo enkuŋŋaana abazimanyi bajja tujjukiza tebasobola ogaanedda okusinza akakiiko tugenda kukola save ku kyona y'olukuŋŋaana lugenda beera galuga abakiise ba parliament bagenda batula somewhere ne badiscussinga issue eyo ne badda okujjako nga batambula gwe mbuli abameka bolaba abangereza nga babeera mu nkuubo basobola okwekwata ebitojo laba America mu parliament munda azino ne bakalwanira ono abakyayogera ono n'akasiga very good wane Uganda usanga MP nga ayimiridde ku gate ya parliament nga ayogera ensonga ez'omunda mu parliament n'akolaga n'etteeka libayisiza takkiriziganya nalyo munda naye nga ali wano ku gate ya parliament nga ne mu background ogiraba gate eri awo n'asikaali ali wali abasiibulako mu kamera. The logic is media yina kukwatagana ebitongole bino byonna bye organize tukwatagana media yazo so lwaki nti bino ebitongole byagala ku influencinga kalulu onu a negativity nakugamba nasajja tebagala Museveni bali bana abazungu they no longer like Museveni bagamba Museveni bamwagala nnyo kubanga alina emizannyo gy'abazannyira pakaddi mu ntalo ngezo simanya mu Congo Somalia pakaddi ekisooka balaba akaddi bati twayogerako nti omukatuliki kizibu ofuga eggwanga kale ono akyali mukristaayo ndowooza akyasobola bakolera ani Museveni Museveni talina buzibu naye ekisooka pakaddi yali recruiting a new one gwawo kiraba agenda secondly waliwo ebitalabika abantu beboogera nga bwokyogeddewo abazannyira emizannyo gyabwe wate singa nkuga nti emizannyo gyabwe egimu agivaamu nga kyekimu ku bimunoonyesa nega ye yagaana okuwayo Uganda as a puppet state bwensi yabali baita overseas country naga sigenda gibawa twagala teka mitale best muzileta na wano mugende twagala tusimbe kitebe kya temutwe mugende twagala research center mugitwale now listen to abayu ende yabafulumiza mugende muva mugende bagende Kenya ekisooka yaga goza bo basanyofu ngekya kiganyi secondly nabaga maze Congo sigenda bakolera Congo nze ngeze kujja M23 ngeze kujjayo ADF ebirala sinsonga zaabwe nagoza tekibalumya omutwe ne batula n'okweyitira M23 mu jeno ne basayininga endagaano abavubuka olwafumye mu White House endagaano ne bagizo ne baddamu ne beekuba emmundu wabawulidde abe M23 batudde mu America Tshisekedi ne Kagame ne basayiningisa endagaano olwafumye emmundu neddamu nevuga ku ggulaawo America tolina byogamba bantu these people no longer bana abantu America yagala iberenge controllinga buli kimu very good omusajja yakyogera bamuyitanga Kofi Annan yaliko chairman wa UN yagamba nontantirwa America erekeddawo okwefuula policeman wensi yonna ensi erifuna emirembe yaliko chairman wachi wa UN Kofi Annan United Nations kyalo yali omuntu yali muganagana bambi yafana okufenna ku ebyo mabegaawo bamuyitanga Kofi Annan ngalanti okujjako nga America erekeddawo okwefuula policeman wensi yonna ensi erifuna emirembe kuba ensi yeetaaga ttambulira ku ttoni zaayo gwe America togenda kaka baganda kukola by'Abamerika togenda kaka ba Japan ba China kukola byoyagala kyekiraga nti yatongoza mu 1995 neetongoza regime change mbuge yagala iteeke abakulembeze abakola ebyayo kumbe tekisoboka yayuza buyuza mawanga kitegeeza n'obutafuna matwale kyagiruma nnyo kyobula yagana n'oyamba Bungereza mu ntalo ziyaleeta nisolwana nga abantu beekalakaasa mbu baagala independence yagana oyamba Bungereza ng'ekyayina amatwale yamuterawo akanaga bwe mba nkuyamba ensi ogenda ziwa obwetwaze Bungereza bwe yakkiriza nga buli gyewe obwetwaze America gyewamba mu hegemony state ng'etekayo gavumenti yaayo yetandika okusigayo ebyayo ng'egigwamba yagirekereyagi Uganda ate ne Uganda yejaagala yagitwalako Nigeria mu Africa Nigeria ne bagijjako South Africa ne bagijjako Kenya bagijjako Egypt Sudan ne bagimujjako Bungereza Kenya tekyalinayo se Allahumma bagiwamba Germany yali atwala amata simanya atwala Bungereza yasigaza kibayita agricultural estates olabaga amasamba mu Kenyan Highlands yasigala mu agriculture ebimu ne Germany yayingirayo on interest of byabugaga bya maguzi naye the system of Kenya America yagiwamba n'omukulembeze bwa Kenya buli kuntoliza America Ruto bwamala okuwangula misinde very good era ni recognition yeyo mbaddugavu bona balondayo Obama we Kenya kyogamba tekali kagwiso bugwiso bagala kutwala Uganda gogoloza lwaki gwe yabadde nsobira ndani we meya we London waawa meya we New York waawa bagambye ba muyindi muna Uganda bagala kuwamba Uganda
ne Trump nga yabadamu bakumufiirako Trump tafunga America, that's just a puppet. Sure. Waliwo bali abalina akantu boye waluke bya twagaba bakuleetera Obama. Trump tafuga America. Kipapula kiri awo ate nakugamba okujjako nga ekisanja kye kiwere naye kibadde kinaba kuggwako tutali basobola mutte essaawa yonna kuba byakola ebisinga wali abasajja si bye baagala kiri awo kaveera bafika mbako n'olubiri lwa babulazizia ne balikuwa ne batiramu nomali yali alina abaana baadoptinga ne batiramu n'abaana abamu ku bantu be mu 86 kitegeeza Gaddafi naye teyali mwangu. Gaddafi obuzibu bwa Gaddafi obu Africa for Africanism muve wano n'afuuka omulayi kaseera agamba nti by'Abafirika mugende olwo mubi. Omusajja yangamba nti Gaddafi yagendanga mu nsi katugamba ajja Uganda ennyonyi n'azisitula buli kimu security nga y'amaanyi ne bajja wano ngagenda kwogera ebigambo ebyo Africa for Africans ekyo nga kiruma abazungu n'amaliriza alinga ennyonyi ye ne ssente ze zonna z'ataddemu n'addayo e Libya. Yatuula mu African Union n'abagamba tukole banka ya Africa ne ssente yaffe gye bayita African Golden Dollar. Kabasajja tetuyina senabaganze nina biliyoni 6 eza dola ngenda ziteekawo. Biliyoni 6 eza dola zirotandika nazo mu banka. Okola just banka yaffe ne ssente ya. Ekyo kiba kitiisa bali. Abasajja abantu yalina ssente yalina biggest gold stock mu Africa. Mu Africa. Nga yasinga gold y'omunyi nga ologati twagwe tusula kuba yatunda amafuta n'alabira bano natuka nga anonya reversing money natandika osubula gold w'abannansi najjuza stoko yanga yes bwe basinga stoko mu Africa wa nga alina gold nenga gabiro by'abannansi after yagenda ofanga bali abantu za milioni nga 6 nega tuli batono ensi yaffe nene yine ebyobugagga. Why don't I support my people? Natwanga tebakyabanja nga buli munnansi wa Libya alina nusu kakaaga mu bine eza dola on average buli munnansi. On average buli munnansi sente z'entereke eziri wali gwe zotannakwatako ng'alina dola kakaaga mu bina gwe just evaluate mu ssente endala. Ng'omukazi azaala ne bamuwa buli kimu ekyetaagisa mamakiti bikine 15 eza dola n'agenda ewaka just na mwana n'aza ne bamuwa buli kimu ebyetaagisa ne ssente zitandika olulabirira omwana n'agenda ng'ebyetaago abikima ku children's center buli we byetegwako. Twetagama omwana watandika osoma agenda bugenzi kusoma ebitabo abisangayo peni buli kimu n'abasomesa babasasula n'ebyo buli kimu n'asoma n'adda ewaka neyeyo akanajja. Bwamala osoma gavumenti nga tulina abaana beka bayise mu university nti abaana 2,000 kuliko baddokita bwe bati kulika simanyi bayinginia nga mugeto ngenda zimba oluguudo enayija batusaba abakozi ba kino e Uganda batusabayo bano egindi nga gavumenti nga yetandika n'okuwa abantu emirimu. N'agamba ab'e Masaka zine paaka emmoloka nga zaabwerere omugagga gwe weegulira ajja oyagadde. Naye nga waliwo public transport emmoloka ebeera noyevuga n'ogenda e Luweero n'ova omulala bw'anaaba yevuga ajja kujja e Kampala nga mulimu obutaxi weeyo simanyi buno bu transport car ng'abakozi gavumenti yabasasula naye aliwo okuvuga abantu n'abatuusa n'abazzaayo. Amafuta ga gavumenti ogenda kubba ki abantu nti munsasula obba ki nene bamukuba nti mboyo mubi naye nga ani agamba mubi bazungu so si nti bannansi ye Libya naye nga bakulaga lwaki lwasonga yali agambye Africa y'Abafirika mwe muve wano yafuukirawo omwine bamulumba paka wano webamutwalidde mu Arab Spring 2011 era kyobula yabaga sigenda va mu nsi yange kanfiire wano. Uganda yamuwa invitation, South Africa nemuyita, Ghana yamuyita, Zimbabwe yamuyita, Nigeria yamuyita, kabaka we Qatar yamuyita, Iran, Islamic Republic of Iran yamuyita, China yamuyita. N'agamba no, I'm not leaving my country obanzita bansire wano naye bwefa bali kiraba. You are now facing the people of Libya. Yagamba nti bwe nafa bajja kiraba. Era bakiraba. As of now they are yearning for his mutabani. Ajja afuge. Gaddafi, Sharif al-Islam. Jankalo oboli awo. Kije tugezaako gamba teri mukulembeze mulungi nga tateka interest z'abali mu nkola. Mu Africa nada ne munsi yonna bo bakumenya mu Africa. Twogera ku Gaddafi mu 90 kati balumba Somalia eyo gyolaba. Somalia yali nsi nnungi nnyo nga Somalia eyimu ku nsi ezisinga olulima nga Somalia munnange evuba olaba nga bafuluma ku myalo okwo jukira bamuteekamu ka Somaliland baagala mukutula baagala mukulanga olaba Ethiopia yalina omwalo ne bamuwaata ne bamugja ku Eritrea ne bamuggalira munda omwalo ne bamuleka ebweru okukendeza amaanyi ge. Eyo nno nayo project eri mukamu yetujja jjogerako buli myaka 10 bakyali bateekawo ensi empya buli myaka 10 ng'oli mu simanyi United Africa bo bali mu divide and rule
Ayino kutematema basolo. Very good. Ojagendo nonya period. Ngabama oluva wa South Africa independence batandikirawo zitema. Somalia avamu Somaliland, Sudan avamu South Sudan, wowe Sahara state ali wagule ya guluba ne banne. Konga inova nagamba ko luba. Konga inova mwese ndalanganya bano bakatanga lijo lisimanyi banizo nansi. South Africa inova mwese 5, Uganda inova mwese 2 okukaluba bagalo musalamu, Tanzania inova mwese 3, Tanzania omulala, Libya bayino muyuza mwese ndalanya. Egypt bayino muyuza mwese 2. Bure bulifanywa n'aka 10 bako bayuza. Choka kati tuze wali mu 18 ndoza jali 18 kinana mwena 5 balini conference basajja batula wali ne batandika okubala wegenda wano golwacho olwana nono gwe nawe kwata wano kati ebyo byonna ne babibalemesa ne batuwa obwetwaze ne badde ne badesign yakitera niyo colonialism nina akayimba ke nayimba ng'eddambu bawoza nti meefuga kumbe eno baawulamu agambe n'esijuwadde independence kumba ayongera gitongoza yeyawule ku ndala kyokka gwe wamma nedda ebya independence okko bideke wali tuli ba Luganda gyalo tusooke twegatte mukono mu mukago gwa African Union edaga nedda se was independent sovereign state nendaga nezange ngenda sayininga ntambula n'abazungu ntambula noono kakananga bize nze nali simanyi Somalia yali nsi nnungi nnyo abafala bagirumbanga n'abasajja bagibalemedde obuzanga kyawe bamitanga Genofara Ididi abasajja balemera Somalia eyo Amerika n'asalawo kugiyiwa yalumba ate yensi yekka gye yali alumbye ng'ali yekka najja bwagu n'atongoza ekikwekwete Somalia n'alumba Somalia genda onoonye ebyafaayo baafulumya Amerika emisinde naye ng'afazali ensaagi ye yagikuba n'agiyiwa yakuba natta abantu natandika okutankalanya omanyi omusajja kye bwakola pulezidenti yagamba ne generali we Falaididi bagamba buli munansi buli mulwanyi yenna soko jje mu uniform ogenda otandika obubeera mu bantu ba bulijjo ng'osanga abantu bali mu katale bakuba kumbe basooja nenga president asula mu owino weeyo manyi mu katale eri wakati mu ndeeri kati ng'amagye ganoonya president gatuuka eyo munda mu nkwero muganoonya president 5 okuvaayo andi bwe mwayiseeko abakubi b'engatto bakuuma eyabadde ng'alongoosa emulu yaka America okuva e Somalia it is on record amagye ga Pakistani gegari nulayo amajega America gari gasigadde under the protocol ya UN Nigeria UN yalirandize mwamini Nigeria America yalirandize Somalia bali mu okuvaayo nga nenyinyo obusajja buzikuba nekirukesera nga n'okuyita obisiku mukadde abasajja batya n'omuntu akukwata yambadde uniform ninga akulaga komando nekirukesera nga n'okutambula beepima nayiwa Somalia Sudani ani atakimanyi bakuba Sudani aba abasajja ne bagikuba aba America ani atakimanyi nti aba America bennyini Kongo bagikoze biki we baagala kati no balina silent bomb yo nyuma sajja so shwenye bajja bakuba omusinga mu kitundu ne bagenda nga temutegedde ati buli kasera babera mu meeting buli katikitiki olaga nti bateekawo emirembe kuba nabera ne Ukraine nga batuula buli dakiika nagambe ezo UN Security Council whatever mu meeting ezo meeting teziyamba ziyamba bo batula kuteekateeka batebe banuunye ggwe bongera kunuuna ggwanga nga bw'oyogedde Berlin conference yali byaggwa ne bagiyiwa abantu twagala independence endagaano olwokuba yayulika jukira Germany yakyankalanya n'ava mu ndagaano y'obufuzi bw'amatwale kati mulimu abakyuka muyo mulimu n'abatakyali b'amaanyi kati saa zino Spain bakuwenda etwale lyaki kati gwe Portugal ogenda bagamba ki naye ate waliwo bali abeewulira amaanyi nga America agamba nze ŋŋamba wane Bufalansa naye kati ennaku zinawanika buwanisi mukono takyaboggola n'okuguwanika onaagumalayo takyasa era tuwanika guno ogw'abantu wekaba takyaguwanika mulimu abawanika Canada n'amugamba bannayinze ŋŋamba kino Bungereza laga nze ŋŋamba kino Italy naye akyaguwanika wajjukira Italy alina bamafiya mu Bulaayi omwo yensi esinga okuba mu bamafiya mu nsi yonna ate nva kubona bamafiya ab'ekyenyeje mafiya boss birisi bya bamafiya boss Italy biri bya bamafiya doni omusajja amalayo ng'asobola n'okukiba president w'ensi naganjagala mukwate president wasimanyi guni mumuleete wano abo abasajja abatula mu ziri famire ziri ezifuga ensi yonna nga yo ogogo gwabwa mafializimu bali awo Italy babi bakambwe batemu bulaza sole tusesobe bakuuma nno ne papa era basalawo andi papa alina okubeerawo bali bakama be babaweereza papa bo bali okuuma mukama waawe kakundi kali awo kakuumi kalina zaala mu Europe katambuza ebiragalagalaka kali awo bamafia atandikira mu Italy awo ne bakola emirimu gy'abasajja mu Europe mwonna kati America ne baweerezaako America
America bolo achite babaga babu America chana ky'abantu nagamba batuula ne bazimba buzimbi America bazimba nzimbe yote yaliwo New Babylon America teyaliwo eri ettaka twalyogerako lyali aboredi Indian omwali ba Aztec ojuga ba Aztec baluwa abantu babitanga ba Aztec the Cree people the Jondea people walingawo abantu nenga bono gamba nti abaganda abanyoli abasudali abakibo nabo bafirika nti bali ba red Indian nenga balinamu group ezo ngetu guys the Aztec and what have you America negena ngesindika abasajja bajja balambula walingawo omuyaga Christopher Columbus nagenda nalambula ne basindika olamitanga Amerigo Vusipace gwe babbulamu America bamoja batya Amerigo Vusipace yali America bano baseira batunoonya bifo ngabo jukira Vasco da Gama betwasomanga noyo bwe yali Amerigo gwe babbulamu America kuba Christopher Columbus yatambulanga yatukanga mu North America gye bayite wali Canada ku lubalama naddayo nabagamba ndabye ettaka kati mukusindika omulala Amerigo yebwe yajja yatambula nakene mu South najja mu yali baddenga wala Latin America ga wansi wa South America ne North America nayingira yalabakole ku bantu nasimbayo ne ku bintu ebiraga najja ne ku bintu ebiraga nti nze ettaka ndizudde muwadhaano ono era bamubbulamu America oyo Amerigo naye nti bana abasajja teyaliwo batumanga batuma oluvannyuma y'ovumbula ettaka ne basindika abagenda oddikwasaganya ne basooka ne basindika abatemu ne batta abantu abaliyo awale batandika obbakako okuvaawo kati basindika buli eyali omulalu olwo negative characters ezaali mu Europe go andi mugende munoonye omukisa gwammwe gye bayita land of opportunity gweza kyavaawa kati zino state okuzigatta 5 yali process ne bagatta mpolampola kati basooka bwe babasindika eyo ne basindikira n'obukulembeze entalo zatandikawo kuba baali basindise ba hooligans abamalaaya abenza ababbi abatema batategeera bye basindikanga eyo ne baddira ne basindika yate ba administrator bagenda okukozesa okulembera abantu abo bakozesa abantu ne batuuke ne babeerawo emyaka nabo batuuka ne beekyanga ne yagana edda ssebo ate kati mwe mutukozesa muli ba administrator kati muve wano nabo ne beeyawula bana be baali baleesenga ba inhabitant okusikira ababaddewo ate nabo beevulya nti katuli baakabi ne batandika okugoba bana abalinga bakama baba babaleetanga okubafu be bagaa nti abafuzi b'amatwale muve wano bali beefulya nti kati be bannannyini nsimba ate ne bano bakama babe babafuga zentalo z'amaanyi bwe zitandikira tugenda ku unitinga tulwanyise naffe obufuzi bw'amatwale naye nga baali bagigabana nga sayidi emu efugibwa Bungereza amatwale agasinga gafugibwanga Bungereza sayidi emu nga Spain naye erina beefuga ne Portugal wansi nga oyingira mu South America obusibwalya kabaka wa Portugal Spain Belgium bayinangako obutwale naye nga Bungereza yasinga okubamu n'amatwale agazisounding naye abana bwe baali bafuze oluvannyuma lw'ebbanga bazadde beewulira America yaabwe nabo ne bagenda ffe twagala ddembe lyaffe nammwe abatufuga muve wano kuba bano abali mu Europe bo obukulembeze basindikanga busindika eri genda gwokulembera gwe nannyini byanfuna mwe bannannyini magye gwa administrator kati ne baali baalabanga batumye eno okufuga abantu tujja kuddayo ewaffe ffe tetuli beeno ne bali bwe beekyanga kati muve wano ne babagoba abaali batuuse nga beefudde bannansangwa baayo famire z'aba George Washington ozijjukira abasajja abaasooka ba John Adams zizi zaali zitandise okugundira nga zizikoze ne ku ssente neziganidda we need administrator hours nganya ezasooka zaali colonies 13 bazitanga le 13 colonies nga tebannazituuma nnyo olwo naye nga mu bitabo byabwe eri bo bamanyi wali ettaka eyo ya America mu Europe era bano bakyoza mu Europe naye fast basooka kukola amasaza 13 ne gasisinkana gateese tumazeewo tutya obufuzi bw'amatwale nga bagala kwejjako bali gye bayitanga the continental system kwega bo betwala nti be bannannyini continent ne basinkana mu continental meeting eyasooka otuli myaka gya 1800 no 1700 ne basinkana amasaza 10 ne gasalawo mbonedda tulina okugoba bonna abagwira no basibira ekikookolo bali aba administrator gana 10 ne gatandika n'olutandika okuŋŋaanya amalala olutabaalo we lutandikira however ebyo byonna tubirese okulaga nti America abo tebaaliwo bwe bamala obbako naye bamala okweteekawo era nja kuleeterako waka America yamalako n'ebbanga nga terina president yafuna obuyinza mu 1775 naye twatuuka ne mu 1779 nga terinafuna president era andi mwana baali bakyaorganizinga ggwanga obadde okimenya Uganda yamalako emyezi nga terina president mu 1986 Uganda abasajja baali bagiformulatings ne bagiwa ne Prime Minister Ben Kiwanuka tunafuna independence tomujjukira nga terina president ne batulera Lancaster
Gendo ononye who was the first president of, who was the first leader of prime minister of Uganda before independence. Ben Kiwanuka. Who was the first prime minister of Uganda after independence? Obote. Naye before independence. Ben Keganti Uganda yali wokko in formulation nga tennafunachi. Kitegeze ensi zaava wala. Ensi zi formulation nga actually njaleetako kwenya kujja nga tugenda kukola ku America. So kuli nnyonnyola abantu bana America efuuka etya USA. Okuva mwezi amasaze 10 okuva mufuzi wa matwale. Kati mukusooka bali bagita batya America. Teyaliwo yali the Indianas nga ono gamba Abafirika. Kati nga ono gambe ettaka lya erinnya lya America lya Africa lyasooka bagiyitanga Alkeblan. Africa yasooka. Africa erinnya lyasooka. Bagiyitanga Alkeblan. Kati nga baba gakitinde the land of the black, the land of the sun, mayina bakivunula. Naye walingawo jeno yali mu Roma. Ye yalwana na part of North Africa yonna mujiwa manaloza nti awambye Africa. Wali bayita Africanos. Oyo jeno ye yagibulamu Africa ye. Ne muve erinnya nti yali jeno wa Roma. Naye batuga yali azalibera mu Greece kwega Greek Roman jeno. Ye yaneminga Africa after his name. Tugambye Amerigo ye yavaamu America. Ono Africanos yavaamu Africa. Naye ne bali nti yalinga ono the land of the Indians, the Indiana land, the lost land. Nga bote bali manyire batuukayo bali mwanonnonye nnya nga bagita the lost land. Tereza waliwo process okufuka United States of America. Very good. Era ne kunasoze 13 the gali United States. Amasaze 13 agasooka. They got the continental states. The 13 continental states amasaze 13 aga semazinga wa America. Sina semazinga America tekyaliko the 13 continental states. Nezitandika okwefuga. Nga tezinaba na kugamba mbu twefuge buli omu yeefugireeyo mu sazali. Ne basinkana eno gye baatuma the Continental Congress, the first Congress system. Abo be bayiya president ya government enebeerawo etya, be bateekawo be bakola constitution ya America, be bayiya fulaga ya America, be bayiya engeri gye bananula amasaza agasigadde, be bayiya senate enebeera etya, be balonda obuyinza bwa president, ne balonda senate, balonda n'obukulembeze balangira George Washington ne beerekawo na kati Congress tevaawo. George Washington ye president yasookera ddala. Na kati Congress tevaawo. Obuzayo yasooka ne senate zonna n'obukulembeze bwa America Congress yabiyiya. Neje ekyukira omwo munda nti yava mbali abakise 13 abaasokera abo be baatwa ne balonda n'obuzito bw'obululu bwa buli ssaza mu electoral college. America ni oyo golaba naye mufera ali awo yafera ekintu kye. Kyokka ekintu kye yafera ate kyagala otuguza ssebo. Naffe tutuule continental. Musajja nga muyeeya nnyo. America baatu nafuka super power. Kati njagala omanya. Simanya Nagashaki, simanya biti naye kyejala omanya. Super power. Alondebwa ate era alondebwa ddi njagala leero tumalirize olwaleero tutandikira. Kati super power gwe kasitoba kuba ne weteekayo waggulu n'obasinga amaanyi ofuuka super power. Kuba ne yitira yabasamba n'afuuka super power teri yamuteekayo. Baamala bali bamumenya. Roman Empire okufuuka ey'akabi teri yagiteekayo mala basamba. Bungereza ojukira French Empire Napoleon nti omala basinga nsumika n'ofuuka kabejja kati ya America okubasooloobako bw'amala designinga ebintu byalese technology alese ssente ye obuzisematalo w'okubiri ajja 1994 egyo yitira afufugala ku sikabejje yaluka bejje yali British Empire obwakabaka bwa Bugezi bwali bukyaliwo yitira abo kuba kati bwabukwata bunoonya sympathy tukoze tutya banaye mutuyambe bwadduka Bungereza Churchill yali prime minister wa Bungereza gabaye mutuyambe bwe mbasera bide yali Roosevelt wa America president nagawa tugenda baya manete tujjeeyo oyo tulira gwanga Churchill naga nedda simulafere tujjeeyo twabafugako basinkana ku mmeri ku mazzi ku Atlantic Ocean ku Newton Ground ne bakola eri endaga joge tugenda kuyamba naye bwe tukuyamba ensogera zio obwetwaze but bagikoleraawo bagizanikiraawo ne bagabanira naawo naga kati ffe tugenda okukola gwe ne ba arayibo Bungereza ne ba arayibo mugenda kugenda mu Europe awo mukwata omusajja gwe bayita Italy ne bu simple arayi ffe tugenda kubayambako ku Far East eri Japan ne bu arayibwe buli bwe tugali weefulanga simanyi bu Philippine tuge ne bamugamba obuzibu yitira ekintu gye tumufunye kate bwe buzibu yitira alumbye Russia
oyo mumulekere. America bino yonna yabibala. N'atumya British Navy amaje ga Bungereza ne basinkana mu North Africa. Okugoba waawo na Italy yali etandise okuwamba mu Libya. Italy zizeno yali yamaanyi. Libya Mussolini yali wattabbo muganda wange. Ensi zigenze zinafuwa bunafuyi. Ate America yazinafuya. Oh, azinafuya. Kagenderera kuba omu ku omu ne Bungereza ajja bamuteeke ku ttaka ne Queen lwe yafa. Dola yali nnyamu okusinga. Dola yali nnyamu gundi ne kamu, euro ne kamu. Wano gwe kugenda ya Bungereza pound ne kamu. President wa America kwe kugaana okuga nti nze nyina tambula mu motoka. Ayagala kubamenya era jamaliza amenya. N'abasitute bange advance balina osooka ne basooka wao. Exactly. Ayagala kumenya amenya. Sawa namugenda kulinnya bubbaasi baga America yagaana. Yabalaga nti nze. Yabalaga tetubirika ate ekitiibwa abantu abasinga badde bakiwanga Queen. Wa Queen abadde ne knowledge wa byaseebi. Oyo Queen bazadde baamuzaala baali ba 1800. Ye n'akola mu myaka gya 1900. Kyokka n'alaba ku myaka gy'enkumi 2. So bonga badena decade years ebyaseebi eby'olukumu bamumentalinga ng'akyali mwaka yazaalibwa ndoza 1920 nga balina ebintu bye baagira awo 5 omu najja ng'agenda okujambuliza 5 omu ng'wedda alabye ng'ate abasajja abakulu abaliwo abakadde abamwetodde ba 1800 n'abeera ne 1900 n'atwala ekyasa emyaka paka mu 2000 n'ayingira 2000 nga mukazi mukulu alaba gyabadde ne knowledge nga ne era ne Putin y'omu ku bantu badde baawe ekitiibwa not fear of fear but fear of respect era y'omu kuba kati Putin ono asobola Putin asobola okuddamu n'akwatagana n'Abamerika mukala tasobola kwanda bayuza Soviet Union bamala okuyuza Soviet Union n'otaona olubadde olwa Ukraine naba Abamerika bibade baluvuga kumpi tasobola lwensonga ya America mission ya kusula Russia gambye mission ya America ya kumenya bonna ne Bungereza ne Russia bonna yagala bamenya nga yekabejja era byenga tuge byatankana mu 5 n'amalo bakubya ne balwana n'asayinisa Bungereza ndakati batate nga batabunga Bungereza bata ye bawamba kati ye Russia mukomu amini Putin mu kujja ebimumenya America byekola ngabo oyuza amawanga bwayuza ne Soviet Union nze njagala kuzaawo Soviet Union so tasobola kwatagana nabo yena abagamba nebwe tumuzizaawo mu mapping naye mu international relations Soviet Union alina okuwanga waali nga zonna ensi ezaali mu Soviet Union zitambula naffe I'm telling you ninabe naga ne ngamba oyo musajja we Ukraine yewanise ne Russia kaleesa amagye Russia agenda kuba Ukraine nga bamanyi byakusaaga nkugambira wano bewanika ne Russia jalumba Poland ajja mukuba gweteeka waaga yajja mukuba ati bagamba ali mu NATO ali mu NATO tejja kwanukula NATO ekimanyi nti oli musajja mukulu ku kyalo si wa muzannyo ate ne ngamba abantu nga si mu bubi MS oli wenna mirembe oli weerubaga nakakubuuza singa abasajja bava ku ahanna mirembe kirungi baliwe bati ne Supreme singa abasajja bava ku oli Kampala wali ne bakkirira akasozi kaabwe ne bakka wali mu Lukko ne bamala okuva ku batandika okwambuka ennamirembe ne batuuka ne bawamba olusozi ebbali balekawo church n'olujja lwayo maama ab'ennamirembe banaalinda kumala bawambako kanisa wayo ke bakuba enduulu omusajja n'abuuka ssebo n'ava mu Amerika n'asala amazzi n'akuŋŋaanya obuso bwetolodde Europe bwe ne bakola NATO ne batandika okukuba Soviet ne bajjako ensi eziva ku Soviet ziyingira mu NATO n'amala kuwamba Moscow lyoko weekubira enduulu jukira bamenye endagaano kyensonga nkuwansonga bakitasobola kudda nabo ku mmeeza yabagamba etuba wa German East German German teyingira muki mu NATO nti ye ne bamenyawo Berlin wo ne bagatta German ate German neyingira mu NATO gololuko batoludde mu Russia kuba yali agiyuzizaamu ne bazimbawo n'ekisenge anedda tugatte German United German nabaga kituufu nsobola obitanze ne mbivaamu naye mukakase nti asigala ali neutral bane bamuyingiza eri so kati America jati ofuuka super power bwawamba bano babungereza after Sematalo Sematalo yabamenya nnyo na basajja ba Europe ate ya America yajja late sebo America tebamulinnyako ng'olutalo lutandika yajja lugenda era nga yalina n'ebyokulwanyisa ebikyali yalina omuzinga gwakyakuba Nagasaki ne Hiroshima yalina amagye agali fresh yalina emmeri ezikyali fresh yete yaluyingirirawo mu kusooka yajja mu ndani kwange n'abalwanyi abasinga babo ne Germany yali ekoye naye yo Germany yali esobolera bano Mussolini Italy yali yabeesobolera Japan yali naye America yali very fresh n'alyoka ajja mu lutalo era ye bwe yajja teyalwana na nnyo oyo mukube kabbomu bwa oyo n'asirika Japan ne ye n'agamba n'atunula ka n'aseesa olw'e Germany
ne basoka baggalira yitira yonna gye yali asuubira okuddukira mu Europe ne baggalawo ne bamulekera omulasha kumbe omulasha amuleeta ate wali bakimanyi Russia ejja muyuza ne basirika era ebyo bimu kubitiisa America ekimanyi Russia bwalonkinga olutalo ne bwafiirwa ekitundu ky'abantu mu ggwanga tebimulya kasita awangula olutalo gwe obuzanga Napoleon abakola history Moscow campaign twakola European history Napoleon yatuukayo kafala kamujje Moscow eyo yasibira mu Bufaransa abangereza bayola kiwedde ne basiba musimanyi sentere na Ireland simanyi erubaira ndi Russia bwetandika olutalo twale ebya Ukraine tegenda kuzikiza okujjako nga Putin Zelensky avudde mu buyinza government eddako ne bangekkiriza mu Putin oba sekyo ng'awambye Ukraine oba sekyo nga bakkiriza kale tukkiriza Donbass region gitwale ekitundu ky'owambe kati kitwale kuba ekyasinga okwetaaga ate ekyo ekitundu kiriko akakwakulizo nkitwale era Ukraine taddamu kukola byakulanyisa bya nuclear talina yingira NATO waliwo ezitalekeka newentwala Donbass region netayingira NATO akatundu akasigadde wekayingira mu mutwali basigadde on top of that abantu baddeyo babuuze bawana dola yali nnya mu 1970 dozanga mu ebiri okufuuka ey'amaanyi obigate yali y'amaanyi lwaki zino zi paundi zi euro fe wano kati fe wetuba tuzigeje ziri waggulu ku dola kati ekyo kiri mu setting y'abali abasajja naye ate dola ye standard currency kiri mu setting y'abali abasajja okuuma sente ez'amaanyi nga ye euro privilege bagirekera obwakabaka bwa Bungereza bamulekera euro okera sente ye nga y'amaanyi ne bamulekera liigi ya Premier League bagimulekera nga y'amaanyi n'obwakabaka bwa Bungereza bawumulekera ebintu bisatu ebikyakumya obwakabaka bwa Bungereza naye kagenderere okuva mu ziri family zetugamba papa okufuga pauza kati ate dola bagireetanga Bureau of Exchange okufugirako ensi ye standard currency Bureau of Exchange standard currency of exchange okufugirako ensi yonna Uganda mwana dola emu erimu sente mmeka dola emu eri mu 13 nga mu 7 kati 13 mu 7 bwenkwata bw'oleeta dola kati baga bw'oleeta dola mu ghetto kale mwana wa ghetto bw'aleeta dola n'agikuweemu kizo ino mu 12 mu 7 3 mu 7 ojo naye mwana gwe naawe kankuweemu 3 kimanyi azikwata n'agenda ne 3 azikwata n'alekayo balance naye kimanyi ye nannyini dola aba akola the more transaction you make kyekiwola America yakabimbi enfuna mu nsi olw'ensonga dola buli anyega ku dola Gaddafi Museveni kala akeraga dola eve wano jalla wetugugumuka Zimbabwe bwe yagoba dola bakola batye yiye baginaabula n'olukango okwata birubalo ya sente ogula omugaati kibeera nakyo kiba mu setting ziri waliwo abagamba sente ya Uganda lwaki Museveni tagifula ya muzinzi genda onoonye ku Rwenzori Courts ne office zeetooloddewo ojja kusanga ki office ekiriawo ekiregulatinga sente za East Africa nga Museveni ne bw'ayagala agikyusa atya agasajja gatuulaawo ge garegulatinga sente ya East Africa yonna Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo according to the rates of dollar, euro ne pound bw'ogaana eyo basobola n'oginaabula n'otukango tena kyesobola kukola sente si yaffe omusajja yakubuuza katusembyeyo kano oli musajja mukatuliki lumu Yesu yali mu mirimu gye kyali n'amuga naye mukulu mwe rabbi kitegeeza teacher tukkiriza oli mwana wa Katonda naye oma kikkirizibwa w'omusolo mu bwakabaka bwa Katonda n'amubuuza zo sente z'olina ziriko ki n'anaga kuliko faananyi kya Kayisaali naga ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda so baaba dollar is dollar ne euro is euro bino ebipapula bya sente nontantiiro ng'omusajja akkiriza nisooka tukivaako naye tuba tukyali ku kyo bino ebya Kayisaali bigenda tufuza Kayisaali kekali kyera ekyebibiri kyeggambye kyasigaza nga Kayisaali kwakutambuliza kwate eza Kayisaali naye bw'oba oyagala sooka oddeyo gwe nga gwe Katonda yakuwaaki in reality Katonda yakuwa butter trade yakuwa natural resources yakuwa omusajja n'aleeta ekisente okufugirako naye nga tekirina kubeera mu order of Jah Katonda mu order ya Katonda temuliimu ssente kuba ebyo bya Kayisaali yensonga lwaki ne bano bannayuganda azikuŋŋaanya sente ziriko ki Bank of Uganda kireza sizizo zalibaddeko Bank of MS kituufu kiregeeza gwe nannyiniyo era bagamba nti ne bakusanga ng'oyokya ssente musango gw'amaanyi musango okumanya ssente naffe si zaffe eyaffe eri mu luzungu si weeriki lwaki teri mu Luganda
wekajjeyo kafunye kuliko Roman numero oloza nsobi the influence of Roman Empire bannanyini sente batudde eri be banyinizo be bazikuŋŋaanya be baziteekayo bw'oyagala ozibuuza tozibuuza kuba omusajja yabagamba za Kaisaali si zammwe gwekola zikubeeremu zikolera obulamu naye tezikussa munno kuba sizizo gwekyo bwe bulamu. Soko sombe namba y'essimu tudduke. Bannange mbagala nnyo 0703 511 585 mbebaza nnyo bannange abankolezeeko kuba tukoze nabo omukwano. Waliwo abakuwaka mwanyi. Mulimu atera okumpereza airtime buli week. Bakola bulungi. Buli week waliwo ampereza airtime yanga gwengenda kuwa airtime wo buli week ogendengayo. Mwebale nnyo mwebalize. Manyi munnayo omuntu ne baba kwadde wa meka okukusiima. Era nzo omuntu bwakwata essimu n'agiteekako ssente. Si kyangu. Kati MS nze ne wokwata kikopo oti kya plastic n'okimpa. Wallahi nsiima kuba ompadde omutima gwo kijje ku mutima. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero tukomye wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaasajja Kabaka.